Essomero lya Nyondo Senior Secondary School lisangibwa Nyondo mu gombola ya Nyondo mu district y'Embale. Liri ku musingi gw'Eklezia naye nga liddukanyizibwa gavumenti. Likulirwa Dismas Samuel Wandulo ng'ono gwe tukuletedde mu mboozi ey'omusomesa asukkulumye. Wandulo nzaalwa y'ebuwalibisa mu muluka gw'e Namawange mu district y'Embale. Musomesa mutendeke omulimu gwe yakugukira ku St. Pius Seminary Nagongera, St. Paul's College Mbale, St. Thomas Philosophical Seminary, Makerere University ne Urban University mu Roma. We have the main printed sign code. Okujja ku Nyondo SS yava Busibu Senior Secondary School ng'omukulu waalyo naye ng'akoze mu masomero amalala okuli Bugobero High School. Tunyiga Bulambuli n'amalala ng'akwasiddwa woofiisi yayongera amaanyi mu masomo ga saayansi okuli biology, chemistry, physics ne agriculture era ng'essomero lino likubira waggulu so nga bw'otuuka gye basomera ovaayo okkiriza. Naye kati essomero lino liri lya USE liri mu kyalo naye tuteekamu amaani okulaba nti omwana akola n'afuna obubonero abiri nakombitinga n'omwana wa Kampala. Abayizi nga bayambibwako abasomesa baabwe bayiiya tanka z'amazzi mu bucupa bwa plasitiiki okwosaako okukola ebimuli ebitimbisibwa ku mikolo ekibatadde ku mwanja omukuuma obutonde bw'ensi. We came up with this project because our environment was littered with such plastic bottles because our theme of project was utilizing available materials for community development. So this one can act as a water collector. So for us we managed to come up with a project of making egg trays. Mu byemizannyo beekansa kubanga be bannantameggwa mu kukyanga omupiira ogw'ebigere n'okubaka mu district ey'Embale okwosaako okusamba omupiira ogw'abawala ogw'ebigere. Time for class babera mu class. Time for sports babera mu sports. So they are in the right place at the right time. Has been able to facilitate all the activities of the games and sports. At the end of the day, we always see our students going out to play football, and then we all bring out the trophies. Essomero lino lirina compound enteeketeeke obulungi ng'emiti egyasimbibwa tegikoma kulirabisa bulungi wabula n'abayizi okuwummulira mu biseera byabwe eby'eddembe. Wandulo akulembeddemu okuddabiriza ebizimbe ebyali bikaddiye okwosaako okwongera ku bungi bw'ebizimbe. Abayizi mwe basomerera bino byonna byongedde ku muwendo gw'abayizi nga kati bawerera ddala 22,000 mu bigezo ebyakamalirizo ku mutendera gwa siniya ey'okuna n'ey'omukaaga bakwata kyakumwanja Embale buli mwaka. Last year kati abana abakoze eyo bempita product zange benyini najja wano nga bali mwezi 5 bakoze ebigezo bulungi era yasinze that 2025 yasinga yafuna obubonero abiri yakola BCM. Akulira olukiiko olufuzi olw'essomero Simon Peter Buyira asimye obukozi obuyiiya n'obumalirivu bwa Wandulo. Essomero likola obulungi abaana babeera bangi singa tebakola bulungi nabo enamba ekendeera naye wano Dismas akoze omulimu mulungi nnyo. Waloka Fred ne Zakaria Musame aba PTA okwosaako Aida Nabuti yamyuka akulira essomero n'abalala basimye enkyukakyuka Wandulo ze yaleeta. Nammwe era ndowooza mulaba ebizimbe byateeseewo abaana okuba nti basomeramu kati ng'eyo nawulidde mbu bagiyita City Square era mu butuufu singa abaddewo ng'emyaka 5 singa ndowooza kati eno Era so square eno ya City Square eno wano okuba 224 225 result season zemulaba zikutadde ku map zivudde ku nkolagana ennungi. Games and sports is the tiger in the region. Sure. It's the tiger in the region because every year we take our students up to national level. Kibuuka Lumo yakusakidde ekkulire lino ku Rabukede TV.